kitaawo yakugamba ki? Mbaniriza mu program nze nga bwe ndaba olunaku lwa leero budde bwa kawungeezi mu ggwanga erya Uganda so nga ate okwetooloola ensi yonna obudde bwa njawulo. Tubaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba nga mutugoberera n'okuwulira eddoboozi lino ku mukutu gwaffe ogwa laadiyo ogwa Impact FM. Impact FM gwali mu Uganda ogifuna mu bitundu ebyenjawulo okugeza Embale ku 103 akatunyeze 7 Ejjinja 17 akatunyeze 6 bitundu eby'e Kampala 98 akatonyeze 4 so nga ate Masaka 11 akatonyeze 5. Mwena mutule mukalire olunaku olwaleero twongereyo ebintu etuze nga twogerako wano nga tusomesa era bannannyinize nga bwe ndaba bonna bateredde olunaku olwaleero okubayigiriza n'okusomesa. Wabula njagala munzikirize wabeerewo obuntuntu butono bwe mba nsooka okujjawo. Kasooka keeka amawulire ag'ennaku twaviiriddwako jjajja lwakubanza abataata kubanga Ssaalongo omulabirizi Ronald Mukiibi nze abajjajjange kale nno oli ate abataata kate kitaawe ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno muzeeyi Alozias Ssemwogerere. Era wetwogerera ebigambo bino simanyi edda producer yalinga akinkolera ng'alina akantu kateeka mu nsonda awo n'atulaga ekigenda maaso ku lutikko olwa Victory Christian Center mu Ndeeba. Ekigenda maaso ye program kwe kuweebaza Katonda ku lw'obulamu bwe, celebration service wali ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Olunaku olw'enkya ajja kubanga atwalibwa ebuyinjayinja wali mu Bukomansimbi ku saa 8 omubiri gwe gugalamizibwe erudda lweyo mu Bukomansimbi olunaku olw'enkya ku ssaawa 8. Era ebisinga byonna mu service kategena maaso bijja kubanga bibategeezebwa naye ng'okusinga gwali ku mukutu ng'oli awo oyagala kugenda kuwerekerako okuyimiramu ne bishop nga tuwerekera omubiri ogwa muzeeyi Alozias Ssemwogerere taata wa Bishop Ronald Mukiibi ku Victoria Kusasira mu Ndeeba. Enteekateeka ez'enjawulo weeziri naddala kuba n'agenda okuziika tekigaana gwe kuyitirayo either olwaleero n'osula ng'olina program oba enkya okugezaako keera kubanga Bukomansimbi si mpigi waliwoko ku Kabanga kale kiba kikulu ne tukeera kale no kakasa nti obeerawo. Alright. Kitalo nnyo kitalo ddala era tusaba Mukama agumye famire n'omutima n'emitima egyabo abawangalira mu nju eya omulabirizi Ssaalongo Ronald Mukiibi jjajjange. Nze sijja gamba rest in peace ey'abano bazisa busolo abasabira abafu kuba wano chairman Kaya tugamba bw'ogamba rest in peace kitegeeza obeera okoze eki obeera omusabidde. Kati ekyo nakiyiga twakyogerako ndowooza myaka ng'ebiri emabega. Kati bw'era bw'ofa oba bw'ofiirwa tojja kumpulira nga ngamba rest in peace, never. Nakikomyawo nze nsabira balamu nasabira abalamu Mukama abagumye abo bonja basabira naye bana abafu bana abakatuliki bebasabira nedda bebasabira nedda ekyo nakigaana zisabusola nyenyeza omutwe. Okay, ekirala mwebale kulonda basentebe bammwe ndowooza kati buli kyalo okujjako ebitonotono bye nawulidde okulonda gye kutaabadde nekimanyindo nabo bakumaliriza baba tebannakumaliriza gye muli nga temunnamaliza kulonda wakakiko k'ebyokulonda kajja bayamba naye nga ebyalo ebisinga ebiri mu mitwalo eyo 27 byamaze okulonda basentebe baabwe bavuddeko kulikadde bawangalireko wali myaka 3 emitwalo 7 emitwalo 7 byalo tulina bingi. Abasinga neyanza chairman abasinga ababadde baluddeko bali myaka 2 abamu badde bavuganya na president kufuga nabo nga bakandaliridde ku kyalo babajjeeko. Ku mundi otwafunyeyoko n'aboludde oluwakanya government sebo nabo balondeddwa ku kyalo okwo
wedda mpulira n'aba PFF mpulirayo aba nuupu wedda mpulirayo awo aba DP neŋŋamba ku mulundi guno ng'ate demokrasiya mu Uganda ng'ayongedde okusensera olande Ssentebe abeera wa DF n'abeera wa PFF edda twalinga tumanyi nti Ssentebe munne babeera ba kibiina kimu ekyakkala ya chairman gy'ayambadde olwaleero munaagiraba. So embeera bwetyo bwe yabadde mwebale kulonda ntwagadde okubategeeza n'okubebaza okulonda chairman kikulu nnyo kubanga empeereza esinga yonna etandikira awo kale nobanga mwalonze owensa nsuubira nti anaakola ekyetaagisa okulaba nga ekitundu kikulaakulana n'enkola zonna oba oliawo eza gavumenti nga zibatuukako mmwe bannayuganda. Sirabangayo mukolo mu Uganda gukolebwa ne batayita ssentebe wa kyalo kubakkiriza ssebo kutwala mu maaso omukolo ogwo. Kale no olaba enkizo nti weeri ebyettaka bibadde beesunze nalaba ebbaluwa simanyi oba yali nfu naye labikatibula nga yali ntuufu nga baabaga musooke mubirindemukko naye campaign nga bwe zaabadde kubanga source of income eya campaign sente zammwe okubaddira ze mwatadde mu campaign abachairman ndaba ng'eyettaka bwe banaatuyamba ne bali bajjako nga temubiyingiramu mujja kuweereza nno bannayuganda bulungi naye ke banaabalekera ettaka eryo ne sitampu embeera mujja giwulira. Anyway bisinga tujja kubyogerako mu agenda olunaku olw'enkya nga tetunnagenda bukoma nsimbi. Godi lwaki oteekamu okubuusabuusa ntibuke ne babiggalawo nga sijja kola anti Haji nze n'ebikeera ng'ebya covid nze ndiise ensho kakala mukalabye ndowooza chairman wuyo ateredde aliraaniddwa lwaki ene y'amazzi PFF ekotte eno talina waagwa PFF nkwafu saidi eno negatiddwako owejjokolera producer bandago owejjokolera aliranye Haji kati ateyo ono yo owejjokolera oyiza omutwale wa Ssemujju Nganda ali mu kutunda ennyumba abeere bweru tayagala kudda kuno bayinza omulyawo naye so nga ate omwagaza ki musiramu nammwe kozi simanyi oba anadda emakka ne obudde naye ng'aluddeyo gundi bwe yagenda ogikola yadda ani kati nono naye ayinza okuba ali ku mukololo gwa Idi Amin yafuuka gwekanyenya Honorable Ssemujju Nganda bw'oba otulaba ssebo tukwagaliza okulamaga okulungi ameekweka amalungi kyo kijjeewo ekyo yamala dde okulamaga Haji Honorable Ssemujju Nganda bw'anaaba akomyewo ekya Haji tujja kimuyita saidi eno producer bandagezisa busolo wuuyo munannyini mizimu ayitako n'egimu mu nsawo alina ensawo ye wano lwakuba Alex simulaba yandindaze ku nsawo y'emizimu eno y'ensawo y'emizimu gya naye nga wateekako Dream TV gundi nedda ssebo emizimu nga twagala nedda ssebo tujja kubijjako ebyo aliraaniddwa Semaluulu omwangirikaani lwe yasembawo nalina akantu ke yatuwa ak'abaana oba mukyakajjukira lwe twali twogera no ku baana balagawa abaana b'abangirikaani beewuunyisa abato bwe bafa gye balaga so nga ate Titus atuuliddewo mulumba Mukisa Titus wuuyo naye ateredde bulungi nnyo musajja mulokole bwe yalokoka n'aweebwa erinnya erya Mukisa simanyi teyali mulutadi agamba si mulutadi toli mulutadi naawe nga mulumba bakalut
so obusiraamu kuye obusiraamu bukafiiri oyina kyoyagala okumuddamu wasirise dda akusirisiza tweyanzizza we twasemba wano Haji alina ekintu kyeyayogera oba yali erinnya baliyitaani bannange kyeyamani erinnya tewalikwata ery'omukyala eyabuuza Haji ekibuuzo simanyi oba naalifuna naye kyemmanyi kwali alaba namusuubiza nti bwe tunadda wano Haji alina okunnyonnyola ekibuuzo kye yamubuuza era nsaba wansi awo producer agenda kunteerawo ekibuuzo kyaffe awo kyembadde muteereddeko mwami Masiko kinyambeko mu busiraamu esswala ya jjuma esobola okwongezebwayo Haji bakubuuza ekibuuzo wano wagamba nti eyongezebwayo ne bakubuuza obaweeyo aya oba hadisi eraga nti esswala ya jjuma esobola okwongezebwayo kubanga we twava nga we mulugunya Chairman okay kale kanzije kati ze kamusetingire omusingi kati Chairman ayogereka ngenda kuwa mukisa kati nze Haji ye kamutegeke womalira alyoke atanye ensonga eno kuba we twava nga bannaffe aba Seventh Day Adventist Church bwe baatugamba tuyonje mu nnaku ku sabbiiti okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4 bo ne bagamba nedda tokwata ku sabbiiti yaffe togikwatako sabbiiti yaabwe sabbiiti ya kulunda mukama waabwe wammwe wammwe katukozese ekyo ndowooza temukwata kubanga nze ate eno ngikwatako kati kitegeeza nze ngikwatako era nakola si eyo sabbiiti gwe gyoga nti eyamukama nze kati lonna ennaku za mukama nze zonna nazimuwa sabbiiti eyo yaba Seventh Day mmwe bwe temulina sabbiiti ya mukama tetulina sabbiiti ya mukama kakati Chairman ye nakkiriza kati Chairman ye nakkiriza agamba nedda ffe sabbiiti yaffe temugikwatako ate lokazemu Chairman sabbiiti ya mukama mwagamba sabbiiti yaffe temugikwatako sabbiiti yaffe temugikwatako ate mwana wattu sifunangako buzibu nenyiririza ensoma zigamba sabbiiti yange Nemba wa sabbiiti zange sinze nowalowooza nti yange katofaayo ya mukama kati sabbiiti eyo abasabize gye bagamba nti ya mukama Bible gyegamba ya mukama Bible abasabize gye basoma gyegamba nti ya mukama eyo sabbiiti eyo bagaana okukolerako kati we bagaana ne tubuuza ekibuuzo nti naye singa ekiragiro kino gavumenti kyereese kyagudde ku lunaku lwe mukola ki olwa jjuma nga tubuuza abasiraamu mwandibadde mukola Haji n'akatyebula n'agamba nti ffe kasitawe bajjuma tugyongezaayo ne tugikola ki ne tugisanga oluvannyuma naye ne wabawo abuuza nga ayagala obukakafu obwo Haji bw'agenda okunnyonnyola Chairman sooka ojjewo ky'obadde ogamba mu ddakiika eno emu obadde oyisaawo ki kakati waliwo pano abantu baffe babiri wewawo basatu tubalaba nga abasatu naye omu ye mulamu tazze buzi ye musamizi naye ababiri omu mulwadde ye mulumba obulwadde ekyangoma era abadde akyali mu buliri nakati watwatiriza so nga ate mu kiro ekikesezza olwaleero nabadde nkyali awo amaanyi nankubira essimu nga nkyala bamutte mu ambulensi mukyala we mukyala ki ambulensi eyamunonya agenze musanya ng'alemereddwa bamutwala Bombo abadde muzito okay ne bamulongoosaamu era kati Saalongo Saalongo amaanyi asimanyi awo kiri kisooka Saalongo DNA agikebedde
kozi bebe kulu yabagaye mukebere soko omukebeze kakebere nga ge mawulire agalimu malungi ago bana bakyali week munaye Allah jabba ndoza yabafuye mudda akazimu kamaze do bayingira akazimu kabwe kamaze do yingira kati omwana bwagwa nga bamwazinira matu naye nga bambi kati bayina kati omuzimu gwabwe haji anti yanyonyola ebyo haji yabimanyi toyaza tweyanzeege ago mawulire simabi Salongo Sheikh Aman tukuyoza tujja kusobola okwekwata tujje tulabe ku balongo simanyi oba makolo naye alina okujjirako abeeko engeri gy'abalungamya kuba ndowooza mukolagana mmwe mwembi obusiraamu bukolagana n'abasamize mukole emirimu gyammwe okay tuyanza kiyamaani amawulire ago haji omuzindalo guli wuwo mu busiraamu nga bwe tubuuzizza eswala eya juma ekkirizibwa esobola okwongezebwayo obujulizi buliwa bwebanga ogamba ye ekibuuzo ate kikyuse nga ate omukulu luli kyali kirala ekiriwa nze nasomako nga ndala kankyanukulenga bwakireese olwali noddamu ekyo ekibuuzo ekiri kino kikyo golugo walireka ekino ekyawo kyo tugenda kigendako bwomala kitugendako abakulu mwenna mbalamusiza kannamuse ku ambasada gyagenda sebo tukwagaliza birungi byereere gyoli eyo abatuwuliriza mu Qur'ani mulimu amateeka gonna getuteeka okutambulizaako obusiraamu naye amateeka ag'omu Qur'ani agamu tegaba mannyonnyofu gye tuli nga kitwetaagisa okufuna ennyinnyonnyola y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atunnyonnyola ekigambo ekiba kitategeerekese ne kitegeerekeka. Obusiraamu buyimirira ku mpagi ttaano: kutola shahada, okuyimirizaawo esswala ettaano, okusiba omwezi gwa Ramadhaani, okutola zakka mu maali, n'okugenda okukola hijja. Kati siwuliddemu jjuma. Nkadde temuli jjuma mu mpagi ettaano temuliimu jjuma, wabula Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati al-Jumu'a, sura eno ya 62, bwe muwuliranga omukowooze ku lunaku olw'ejjuma, muleke emirimu gyammwe gyonna egy'obusuubuzi n'egy'okukola emirala, mugende mu mizikiti. Era bwe mumala okusaala ate muddeeyo musaasaane munoonye mu biyengera bya Mukama Katonda. Surati al-Jumu'a ya 62:10 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Kati bwe tuba tutwala amateeka g'obusiraamu twakugamba ku luli, ti omukulembeze w'ensi asobola okugamba tewali kusaala. Tewali kusaala, era yali akikozeeko ndowooza mukulu. Era abantu tebasaala jjuma. Twamala emyezi emeka? Myezi myaka. Oli alaba na myaka. Abangirikani bweka batwala myaka bagamba otuwonyezza. Emyezi gyawera ng'omukulembeze agambye tewali kukuŋŋaana mu jjuma. Musaalire ewammwe, buli omu asaale eka. Era twakikola, era obusiraamu tebwagwa. Kakati n'okuba nti tuyimiridde bagambye ku lunaku olwokutaano olwakuyonja, okuva ku makya mpaka ssaawa 4 ffe abasiraamu telwanditukutte. Eyaffe eba ekyali mu maaso, naye singa eyaffe ebadde ya ssaawa 4
n'akatyemula nga tulinda nga tugyongezaayo eyongezebwayo wa tuwobuka kuba Hanifa ye yakubuuza kichwale nti haji atugambye mbu osobola okutereka eswala eyo n'oliwa tuwe ng'agamba nti ampeeyo aya oba hadisi eyogera ekyo aya kangisome eri related kansooke mmala okunyonyola omuntu bw'abanga eswala ya jjuma etukakatako okugisaala nga muzikiti muwezeemu abantu 40 bwe baba tebali 40 tusaala dhuhuri esaala eya bulijjo kati eno ne mutagisaala neyongezebwayo tusaala so ekitegeeza swala ya jjuma teyongezebwayo nkugambye tusobola ogyongezayo bwe bagamba tukusaawa 7 gwennyini katonda batugambye okutuuka ku saawa 9 ku saawa 9 juma eba eweddeko wekoma netusaalawo zuhuri so teyongezebwayo tusobola wano ku 7 twagijjeewo tusobola ogisaala ku 8 tusobola ogisaala ku 8 kitundu tusobola ogisaala ku 9 gwennyini bwe gusuka 9 tusaala zuhuri ate tetugyongeza anti oli mu budde bwayo so bweba tekuba kwongeza kubanga okuwongezaayo n'okutereka tegeeza ekiti ogenda kukikola mu budde obutali bwakyo kyetubuuza eswala ya jjuma esobola okusaalibwa mu budde obutali bwayo eswala ya asuri asobola okugamba nti mukaakati nga bwegize kangikwale ne mu swala eri ekitegeeza Hanifa okubuuza ekibuuzo ekyo yalaba nga Haji ali mu kubalimba ekigambo ekisinga okunyiza ku nsi kwe kulimba oli kwekunga nti olimbi webali nnyo kati Hanifa akubuuza eswala ya juma singa gavumenti ebeera etaddewo nti kuyonja kuva ku saawa tezaali 3 hours kitegeeza banga eno esaalibwa 7 paka 8 yessaawa emu 8 paka 9 ezessaawa 2 9 paka 10 zessaawa 3 kitegeeza okuva ku 7 paka ku saawa 10 tewaali kukola kintu kyonna tetugisaala ne mugyongezaayo ate zuhuri gye tuba tusadde olwo tewali buzibu ne mugyongerayo okuva ku 7 paka ku 10 tewagenda kubeerawo kola kintu kyonna mwe muli n'esswala eya jjuma kati ne tubuuza nti mugyongezaayo tugeze ku 11 oba ku 12 sekitegeeza teyongezebwayo ate tetusobola gyongezewayo okuva ku 7 okutuuka ku 9 ate nga obudde temuli mukola kintu kyonna so Hanifa ali mutuufu yawulira nga timugitereka ng'awulira nga amulimbye kyovala yabuuza mpa aya ne hadisi kati kyoba nti ekyo kyobadde olina okuttaanya nti wali obakutte mu bigambo byetukola nga tugenza okukola hijja bwe tuva mu arafa bwe tusaala dhuhuri mu arafa tusaalirako ne magarib manya ne aswiri tuzigatta ekyo ekikola wuliriza ekyo ekikola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola okulaga nti omuntu asobola okikola nasobola ozigatta esaala eno eya wakati neyaki kati abasajja bano abakuŋŋaanye basobola okuga nti fe okugatta aswiri ne zuhuri tugenda kugatta aswiri ne juma yaffe
oyinza bagana nga kiri mu ndowooza yaabwe oba nga kiri mu nteekateeka ya Allah n'omubaka. Kino bwe nabadde ntandika kisu eno nagambye mu mpaji 5 temuli jjuma. naye wama aginzi kyakyembuuza laakaze musala na kiki biina nnyo enjawulo ku bya jjuma n'ezennaku enjerezo. Kituufu. Eswala ya zuhuri eya buli lunaku ey'essaawa 7 ebeera neeraakanya olw'okubanga tusaalawo jjuma mu kifo kya zuhuri tutwala eraaka 2 ze tusaala n'okubuulira ku jjuma khutuba so nga ate eno mu kusala ezabujumba temubaamu era muntu ateekwa okumala okuwulira kutuba oluvannyuma ne tusaala ate ku yidi yo tolaba swala eyonda naye tusooka ate kusaala ate n'alyoka abuulira. naye nze mbaye ndowooza okugjako nti edduwa ze zirimu ze ez'enjawulo naye bino byemudiŋŋana bye bimu. So nze kyempulidde nti okuyamba Anifa n'abalala nti eno esswala eya jjuma ye hajaga kati atereezezza nti osobola okugitereka naye ng'ogiterekera mu budde bwayo okuva ku ssaawa 7 mpaka ku ssaawa 9 bwe zibuuka 9 so efa bufi so teyongezebwayo ng'esuse mu budde bwayo neefa abaliwo bamala kukkiriziganya kati ekitegeeza mu budde obwo etteeka bwe lijjanga bwe lyajja ery'okulongoosa nga liri mu budde obwo mwe abasiraamu temulongoosa budde obwo kuva ssaawa 7 paka ssaawa 10 mulongoosa oba temulongoosa? Tulongoosa. Juma ne mukasuka eri temuyigwe wabanga waliwo omukisa okusaba bwe batukkiriza okusaala tusaala anti ne musaba te mu kifo ky'essaawa mutugire bano si ba Seventh Day naawe ne basaba bano tebasaba bano si ba Seventh Day nedda chairman yakuteekamu mpisa mbi mwe mugonda mwe muli bagonvu okuva ku ssaawa 7 okutuuka ku 8 eyo essaawa bagituwe tusinzizeemu Katonda tukole twakola nsobi ledda nkale okay nze nga bwe ndaba nze kyentegedde mu kunnyonnyola kwa Haji kiri nti okusaala jjuma kusobola okwongezebwayo naye ne kuggwako so osobola okwongezaayo naye kulina expiry time kulina expiring time nti bukasa zisukka 9 tokkirizibwa eyo jjuma eba teyongezeddwayo kuba eri mu budde bwennyini oba bumudde bwennyini bwe bubuuka tewali naye anti kyekirabikanga ebeeyongezeddwayo lwa mbeera ebeebaddewo nti obudde buno kubanga kiwanga ekifaananyi ekyongezeddwayo muganda wa lwakuba bano tebaagala kukikkiriza omusajja bw'agamba tutandika essaawa 7 atandise ku 7 aba takeereye atandise ku 8 takeereye atandise ku 9 takeereye aba akeereye aba kyali mu budde ngera akatezigwayo okuva ku ssaawa 7 eggwako mmeka ne mutuuka ku 8 nga temunasaala jjuma muba mukeereye ne mugisaalira mu bukeereye omu ayinza okusituka kakati bwesaalwa ng'ekeereye nemulugunya naye bwetuuka ku 10 ate muba muswala kati yekkomo that is the stipulated time nti jjuma mweyina okusaalirwa bwetasaalirwa omwo webadde babuza nti ogyongeza zisa busolo gwe mazzi tesaaliddwa mu budde buno mugyongerayo
juma mujongerayo kola moya makumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tekigana kukinyonyola abantu bategeere juma kyeki. بسم الله الرحمن الرحيم kati okusooka kwa byonna njagala olwaliro moderator otegeerere ddala nti ekiragiro nga kiba kiragiddwa ate omukulu w'eggwanga n'agamba nti ekyo nkikoze eki njagala kikolere bwe kiti abatanyomye Katonda banga nwagenda n'ogamba ti ate kitegeeza Katonda akoze atya awo abatakyalina ki mbavu olite ono aba mu nsi abakoze eki yaba atamenyeewo Katonda yew'obuyinza ate Katonda yenanyini buyinza atabuwa omukulembeze atwala ki atwala ensi ye si buli Uganda yokka wabula wansi w'enjuba Katonda w'obuyinza ate obuyinza alijabukwasa kuki najabukwasa ku bakulembeze wansi w'enjuba kyova olaba nti bannanyi badul umuri bannanyini biragiro kasa balagira ekigambo tekikolebwa abatanyomye Katonda yaba akoze eki amuyisiza ng'obuyinza obwo ate ataase abantu b'ensi ye ekyo kitegerekese kati ate bano abantu bwe bagaana bo bwe babanyomye Katonda ate bwe basaba nti twongezeeyo abantu kasabagaana ne bagamba sebo oba omukulembeze w'ensi yonna ti awo sebo otulugunyiza tetwagala ffe eddiini yaffe ekola bweti ekola ne bweti la mugane mukyogera teri buyinza buva eriki butaveri kati kakali nanyi buyinza yabukwasizza obw'obuyinza mu nsi ye okiwulidde ati uli Katonda banga yalagidde nga nannyimba kati obw'obuyinza n'atugamba sala embizzi ate ogisala so ekitegeeza abaservice de babakuba basiraamu badde mujana bakuba emigo kakati kasabagamba nebakola takaburu nebyagati ate fwe basenizide kunakola tujja kulundako byo bakubye kati genda ku kyajjuma kiri kiwedde bulungi kayakiwulidde juma mulimu ekigambo zanudiya fisolati minjao fasi au mwanguyiriza nnyo okusala ejjuma oli batugamba kasa Allahu akbar sawa mukaaga n'ekitundu sawa musanvu ogenda omusanvu n'ekitundu okugwa ng'ejjuma tezibwamu era tewagiriwa tebaliwa juma tolekuba yayiseewo tugiriwe eswala endala bwe zibanga zituyiseeko tuziriwa naye juma bwebanga emaze okuggwa babigwokereye ojja kusala zikuliyo naye tejja kuddibwamu okiwulidde tekola ki ate okuseeseetulwa haji agamba yosobola giseeseetula kasegamba era balina abasiraamu bange bano babiri iza kuliyat salati fantashiru fil ard era kasaimwamwa asaze ejjuma gamba assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum abala tubalina nazikali abantu balina nakugula kati ng'olaba ajagenda kugulawo dduuka lye yatuukako e Makka sheekh oyo yatuukako e Makka kasa olunaku olw'ejjuma oba swala yonna kasaba Allahu akbar sewe edduuka alikaawo n'amaguzi gonna n'ebyamaguzi byonna akola ki so haji ali mu kutuwabya haji muleke kubanga tumuleka atuwabye fe abasiraamu tumuleka atuwabye kyolinga agamba siresenga mpakanya haji wabula ndesenga ejjuma bwe tukola ki bweyina obutuufu bwayo kati haji najja ne version ey'ekisa kakati ekiragiro kino kyembagambye abagambye mani ala ali waggulu ekiragiro okay haji sheeka Sabusola agamba ekiragiro bwe kiba weekiri kubanga mwababiri muli bwe muti haji agamba ekiragiro bwe kiba weekiri yongezaayo obasaba kati ono kati sheeke yagamba eno juma terinda kati wabaawo ekiragiro otanzite kati olunaku olw'ejjuma nga lwelunaku olw'okukola kakati omukulu w'eggwanga n'alagira mujja kugisala ku 10 awo tetujja gisaala ssebo yadde nga olina ekiragiro so mukireka bulesi ekyomukulu omusanvu mutanzite ekiseera kyayo munnange kiba kikoze anti mutanzite kiba kiweddeko tetutta swala
tetujjaga nti ejjuma efudde la okusima mukama katonda tekufa mubadde mutya abaana bange. Point of information. Olumu nava wano neŋŋende Mateete. Bwe ntuuka mu katawuni k'e Mateete lwali lwa Jjuma. Nenvaayo eri gye nali ŋŋenze wakojjange netegeka ssaawa ndaba ziweze 7. Nentuuka ku masigi. Nasanga nsibe. Ku 7. Neziwera 8 nga nsibe. Ziba ziwera 9 omwazi nnyinajje. Mateete. Kati n'ayaziina era n'abuulira khutuba n'agamba mwanguweeko kubanga eswala ejjuma eneetera okuggwako. Ku ssaawa 9 n'oyingira. Netusaala nze nali nasadde edda wali ku lubalaza nga ndowooza nti omuzikiti baaguggala. Naye bamaze okusaala nga ndaba omukyala azze yeezikitse emikeeka n'agikuba obba. Kati olwamala n'ayera omuzikiti n'ayaliira emikeeka nga nange lwenzuukuka. Kati awo 40 baawera. Baawera. Ana baawera. Kasita omwazinyi yayaziina. Ana ne badduka misolo. Ewaffe muli tukwata ku Jjuma wano. eriyo emizikiti egiwera egi. Naye bwe tubalamu okutunulatunula Jjuma yo bagikola bagisaala. Naye bwe tulabwe nti omuzikiti ogwo ne population eri ku kyalo buli muzikiti temubeeramu bakuberana. Ezo ziba nfu. Bakola nsobi. Okay, mu kukola ensobi ne batta Jjuma. Mu kukola ensobi ne batta Jjuma. Ayinza okulowooza nti baba basaala Jjuma. Bayinza okuba nga tebasaala Jjuma. Ebbanga lyonna ng'ate ayita ku nsala ng'abayise ku ssaawa 7. Ati abakoowodde tebawezaana. kati imaamu n'atunula bw'ati. Nga tebawera. N'atunula ne bw'ati. Nga tebawera. N'asaala Jjuma. Oyo nga imaamu mutuufu. Era ne bakola ne wutuba. Etteeka batalimanyi. Owulira ne wutuba ne bakola. Era balina n'akazindaalo. Twatuwulira. Ati oyo taba imaamu mutuufu. Bwe baba so namwe muyinayo bayimaamu abafu. Bayitirivu. Omusajja agamba abantu mulimu abapungu. Nze mbadde yakubuuza. Bayinza batya obutasaala Jjuma ate ku Jjuma? Ku lunaku olwa Jjuma. Bali be bayise. Bayinza batya obutasaala Jjuma ate ku lunaku olwa Jjuma. Omuwendo Jjuma kitegeeza jamu. Olunaku lw'okuŋŋaana. Kakati baba tebaweza. Tebakuŋŋaanya. Kiriko bagita koramu. Jjuma eriko empeera. Kati abatawera 40 nga ndi musiraamu ndinze masala zuri. Ekitegeeza empeera ya Jjuma tebagifuna. Jjuma bawe tebagifunye bafuna ya zuri. Sobola okukyusakyusaamu. Kale neyanziza ndowooza ekyo Anifa akitegedde bulungi nnyo. Aya Qur'ani eyaki tewagiranza nti 2:14. Laga bulungi nnyo nti tusobola okuseeseetula omulimu gwonna ogwaki. Okay. Lawrence agamba naye chairman yatulekamu okuseeseetula omulimu gw'eddiini nga kinene. Omulimu gwa ddiini gwa Katonda. Kubanga ani agambye badde nnyeze ku message ya Lawrence. Aba Seventh Day tebayambizi. Lindako. Ffe Katonda yatugaana okulya embizi. Ate n'atugamba musobola ojjiri. Kati gwe tojulira byaffe. Kuba bino byabano. Baseseetula. Naye ffe tetukkirizibwa kufa. Lwaki tuseeseetula ku mulimu gwa Allah gwe yagala tazaala. Ne tugamba nti azaala. Lwaki mwagala otukuba? Ye yennyini eyeewakana.
anti mukola anti haji yatulaga mu Qur'ani nga Allah yeegana Allah yeegana kati oba yeegana Allah mweganyi yeegana obyokuzaala nenga yazaala ku doctrine zo Islam yeegana nga bwagenti emirimu gya Katonda gikola ki gisese tuddeko ne tugamba Katonda azaala lwaki temukisesetula nekikkirizibwa ensonga ono aleese 2 ensonga esooka gw'oli ku nannyini nsi n'eggulu gw'owaayiriza bino ebyokusaala byaffe naye asaala kuba alina ne gwasaalira afunirawo ewuzu kusala wuzu teri swala wa teri wuzu ekyo ekibuzo kirina kuba kya aji kubanga Allah asala kati kaji ayino tuwulira bw'aba asala Allah asala ono Sheikh Mazi yabimanyi Allah asala ngasala kulwani kulwa mutume Muhammad oja amusabira busabizi asalira owulidde okusalira n'okusaala temubyawo kati mwe tamuyambako mwabalokole mwakola ki sokolinde mwakifuula inna allaha wa malaikatahu yusalluna okusalira kyeki ekyo kyo mwakikwata kikwate okusalira kyeki era omuntu asalira atya eswala kusaba ate okusalira era kusaba Katonda yasabira omuntu we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amusalira atya ati amusalira atya inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya musalla fi dhati mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala naja asaja mtume kati omusabi Allah ate naffe Katonda musabi setegeza Allah musabi atulia ziswala naffe kusanga naffe abakkiriza Allah musabi ayata mu Qur'ani wana Allah musabi Katonda ni malaika ze ate naffe zisobola okutusabira Sheikh zisabuso kyetwagala okumanya tofaayo kyetwagala okumanya Allah ekitegeeza musabi kubanga asabira mutume omubwomu bwe Katonda musabi najja musabira aberenga ati musabi nenga talina bwajja kugamba asasira mutume oba asabira mutume tofaayo aya egamba etya kwa tugenda gisoma olwo nkasa mutandika okuntabula omutwe otugenda gisoma aya egamba Allah asasira mutume oba asabira mutume kiki aya eyogera ki Allah asalira kwe kusaba okusala kwe kusaba olwanira abali kudda temunga tabungo okusala kwe kusaba Allah agenda kutola no wuzo sawa yonna ndolaba okusinza tusinza Katonda naye ulire musiramu nakubuuza obosalira bobo sala eswala ya zuhuri obero sala ate eswala zikuli mulimu inna Allah yasalluna lanna kati ogambe bifana okusalira n'okusala byanjawo kusaba sikugambye okusaba n'okusala kyekimu kusaba Katonda webale Katonda asaba kakati asabira yajja kubwe Katonda kulanyinije yalina gamba tate yesaba nakama nkusabidde Allah yesaba wakati nkwadde omukisa Allah yesaba sijaga twakulwa gundi nsaba omukisa tofaayo Katonda yagaba kusala eyo bagikwata abalokole sokolinda Katonda teri wali pastor Salwadda negundi nabano bamulumba negundi ne Yazidi bagamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nagamanje awagenda kufuna uzu amalo okutawaza agenda sallallahu ono yadabuuza ati agifunira wa mwembadde mugati agenda kufuna uzu akwate swala eyokusalira nabbi tofaayo Allah bw'abanga tafuna wuzu naye nga asabira mutume oyagala tugamba nti waliwo osobola okusaala eswala nga totodde nga tofunye wuzu bwe kibanga gyekiri nga tukkiriza nti osobola tewaliwo basaala nga tebafunye wuzu gye bali oba tebaliiyo mukwate empola ilmu faraid owulidde so era ne Qur'ani inna Allaha yuridu tawabina wa yuridu mutatahhirin ochulidde
Katonda yagala benenya era yagala n'abetukuza. Kakati bwanga maze okwetukuza bulungi kubayita ofuna ewuzu. Bwomala ofuna ewuzu kwetukuza oba okweja so bwoba tofunye ate oba tosaala bwoba tofunye wuzu kitegeeza tosaala kiteekyo n'okusaata okusaalira ate okusaalira osobola okusaalira nga tofunye wuzu na biki byonna okusaalira osobola okusaalira okusabira osobola okusabira omuntu nga totoze wuzu otyo osobola okusabira omuntu nga tofunye wuzu ye so ekitegeeza Allah tafuna wuzu n'asabira omutume bannange mwe mubuuza tofaayo ndikubondeza bulamu Allah tafuna wuzu n'alyoka asaalira mutume nga bibuuzo binyomoola Katonda anze waliwo kyendabye munyomodde ludda wanga asabira omutume Katonda ye ku bwa Katonda we amusabira naye tajja gamba kasabe olwagundi oli asonyiwe Nabbi Muhammad. Sisa busolo ne haji waliwo Allah kyeyabagamba okukola nga kikaluba nnyo yetasobola kikola bannange tolateekyo kibuuzo tetukyagala temukyagala bwagazi temubuuza bibuuzo bannange tubeegayiriddenyo ebuuza bibuuzo ebya kwizi ebibuuzo ebya kwizi mulekerawo bibuuza waliwo kyokola nga Allah tasobola kikola bannange Allah munafu tekiraba okusinziira mu aya Malulu ng'agenda okwogera aya weebeera geraga Allah ng'asaba ne bamalayika be neekubiriza n'abakkiriza bakole kyekimu Allah kyakoze ne bamalayika yes Allah tasaba tugisome sokolete leta kati girange mpumulemu katono nkome sazi weze 11 muntu te mu bintu bya Allah banange okusaala erimeka asatu musatu aya ya 5 katudde tugisome producer tumuzemu kati ninyo tudde kulikayo mukumulamu okwo kitundu kyakubire kya programu eno nze nga bwendaba katubuuze ekibuuzo ndowooza okusinziira nga bwe tukola ebitundu ekisooka tuba tutambulira buli omu abakulu bano buli omu kamwe eddakiika 5 osobole okuwuliza ku bannayuganda ne bannanyinize nga bwendaba olunaku olwaleero abafu basobola okuwulira essaala z'abalamu kibuuzo tukikuteereddeyo awo kambawo eddakiika 5 tukozesa eddakiika zino 30 atolo ndyoke mpe omukisa n'abatuuliriza babeeko ebibuuzo bye babuuza owedde wejjokolera nno asirise naye kanalikenese maluulu abafu basobola okuwulira essaala z'abalamu oyina eddakiika 5 basebo ne banyabo abatuuliriza abafu basobola okuwulira essaala ez'abalamu nabategeeza basebo ne banyabo kale omu ategeezebwa ng'omufu mu maaso ga Katonda gwe mwoyo ogugenze mu Geyeena omwoyo ogwo guba mufu bangi abasabira kugamba waliwo bakatonda nga balimbye ensi eno nga bawolowoozesa abantu nti abantu abafu basobola okuyamba emyoyo gy'abantu abalamu okugenda mu ggulu ekintu ekyo kikyamu kubanga omufu tawulira ssaala ya mulamu n'omulundi n'ogumu okusinziira ku kubikkulu Esula 14:13 wagamba nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero okutanula luli Yesu Kristo bye yayogera balyoke bawummule mu bikolwa mu mirimu gyabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo
waliwo kubikulirwa esula 6 lunyindoozi balwa 9 waliwo ekiwandiiko ekigamba nti bwe yabembula akabonero n'awulira emyoyo egyali wansi w'ekyoto nga gikaabirira Katonda ti olituusawa Katonda waffe obutasala musango olwabo abali ku nsi abayiwa omusaayi gwaffe. Eddoboozi ne libaddamu ne libagamba nti mugumiikirize kubanga wakyaliyo bannammwe abagenda nabo okusanjagibwa nga mmwe. Kale twagala kutegeeza basebo ne banya abatuwuliriza ti Sitaani nga yeetumya amannya ag'enjawulo atulowoozesa nti tusobola okusabira abafu, naye mujjukira nabagamba Sitaani yeefuula nga bamalayika ow'omusana, ye tasobola kwetuuma semaluulu kuba nkyali mulamu. Naye ate nekyewuunyisa ne wabeerawo abantu abalagajjala n'okusabira semaluulu nga muki nga mulamu nga ndi mulamu, naye ne balinda nfe Sitaani ng'abalimba basabire empewo ebbanga olw'okubanga amalayika abagwa ne Sitaani beetuuma amannya g'abafu okusobola okutuwamba ffe abalamu. Tewaliiwo mufu yenna asobola kugatta muntu ku Katonda okujjako Yesu Kristo yazuukira okuva mu bafu. Okay. Waliwo akubuuza ekibuuzo nti mu nzikiriza y'Abangirikaani abafu bwe baba nga bali mu maaso ga Katonda essaala ezisabwa bana abalamu baziwulira era basobola okumanya nti ono Kaya yabadde ansabirako Kaya Museveni side nti ani Wangirikaani yenna Kizito Kazimba Mugabe nti abadde ye Mwangirikaani nti Makolo abadde nga bali mu maaso ga kati Makolo saga kubaga saga kumusalira musango lwakubanga tannaba kwambula mubiri. Naye singa omuntu yenna tabeera mu Yesu Kristo tagenda mu ggulu, tagenda wa Katonda. Okusinziira ku byawandiikibwa nakibasomera Semaluto tubuzaabuza tugende n'ono ali mu maaso ga abadde mu maaso ga Katonda afudde kubanga yafiiridde mukama waffe yafiiridde mukama waffe n'asabirwa ne mumusabira ye kiba kitya ku ye kumala biseera kubanga mubeera musabidde bamalayika bagwa na Sitaani beetumye mannya g'oyo afudde. Zisa Busolo bakuwa omuzindaalo abafu tuli ku mulamu ogwo abafu basobola okuwulira essaala era obusiraamu kuba obusiraamu bukkiriza nti omuntu bw'afa omwoyo gwe gubeera mu mbeera eri wakati mu kulindirira olunaku lw'omusango gubeera mu ggwanika kati gubeera mu ggwanika ery'emyoyo nga likulirwa Allah katubuuza bwe musaba abafu bwe musabira bawulira essaala zammwe essula bwe bwawo nga nginoonyeza wano nga embuzi naye ngirina ng'etunnyonnyola okusabira omufu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwasabira Qur'ani nemugamba gwe Nabbi Muhammad tosobola kuzibula maaso era kuzibukula matu latusimba tosobola kuwuliza yadde okulabisa yadde okusabira abafu okiwulira okuwuliza okutunula okuzibula
n'okusabira abafu. Neyongerayo aya nga egamba nti nno bw'obanga osabidde abafu n'obasabira abo b'oba osabidde bwe babanga ddala ku nsi kuno baali bakkiriza ekigambo kya Katonda, baali bakkiriza la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, kaakati bw'obasabira baba nga bawulira, era Qur'an egamba ati aba bawulira bebo bennyini abasiraamu. Kiri mu Qur'ani basiraamu mukyolidde kaakati abawulira omulamu ono asobola ng'osabidde abafu n'obasabira, bw'obasabira nga ddala obasabira nga bava ku nsi kuno bali ku kawuli la ilaha illallah wa Muhammadu Rasulullah, nga tebakola ki tebagatta, tebakola sihiri, nga tebaloga, tebakola kugatta Katonda n'ekintu kirala. Bw'olombeddwa abafu abo bawulira. Abava kusinga abawuliranga ekigambo kyaffe olire ne bafanga badde bawulira ekigambo kyaffe, abo nno bw'obalombereddwa bambi bawulira. Era bwe tubanga tutandika okulombeddwa ffe abasiraamu tugamba ila hadrati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Kulwokubeera kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli ddwa lye tulomba tuba tutooka okusembeza Nabbi wanne Muhammad sallallahu, kubanga yali mu kabuli n'abafu bonna abali mu ttaka mu nsi nga tusembeza Nabbi Muhammad, abafu bonna we tusabira abo bonna baba bawulira olwa hadara ya Nabiyina Muhammad fi hadha ad-du'a. So abafu mu busiraamu bawulira ati mbagambi abafu abasiraamu abava kuno nga basiraamu nga bakkiriza ebigambo byaffe kiri mu Qur'ani ebyammwe mmwe baani mu abasiraamu. Katonda yagamba mu Qur'ani behum muslimuna bebaki bebasiraamu. Aya bwegwayo ate akati ono nno kati nno ono agambye wano babadde bakubuuza kyama nadde mubuuza ki kasoboleka malize mu dakiika zange siwo ngenda gikwongeza obadde ogamba bulijjo omusajja ono n'okumwanjula wano mwanjula nti asiramula abafu era kyeyagalira babasiramula bawulira obanga tebawulira. agambye bawulira basiraamu bwe babadde bawulira bokka kubanga maama wa mutu teyali musiraamu era nti bamusiramula. Naye omufu awulira atali musiraamu mulina y'amatu ag'enjawulo gemuwa abafu okusabira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era we tuba tusabira abafira tebafira mu kawuli la ilaha illallah be basiraamu, naye abo baafa so ne jagenda kitugambako nga tukyali waggulu wali nagamba omuntu bwafa si mwangirikani si musiraamu si musebenisidde si musamize okiwulidde kakati omuntu oyo Katonda amulamula atya. Kakati ne bataata ba Nabbi Muhammad ne maama bafa si basebenisidde si basiraamu si balokole si baki okiwulidde. Kakati abo okatuli kibubuna wonna abo baali bakatuliki mukatulika owulidde bo ne bafanga tibannaba kawuli shahada la ilaha illallah kyokola nti naye bagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutola shahada ate tebaddamu kubasomesa ku saala nakusiiba tofaayo anti oli abuuza bwe baafa bwe bato okuba ogambye nti abasiraamu abawulira bali tebawulira nti kati bawuliza ki Amina ne Abdallah yawuliza ki yabaleka ku kawuli la ilaha illallah fakat kyekka shahada la ilaha illallah so boka bawulirako abalala tebakyawulira nekikoma kubana kubakadde kati gwe boosiraamula ate gwe boosiraamula nze nsabira busabizi taata wange Hajji Asmani Sejjange bange Safia Nabukenya etegeeza toli busiraamuzi w'abafu nabagamba nti Mtume Muhammad yali yekka toli musiraamuzi oli musawuzi mugenda mu kintu fatiikako Nabbi Muhammad ku maama we Amina ne taata we kakati ate nze kakati kansome leero ojjeeredda ojja kufa bulungi ala ajja kutwala mu jjana kwayo nesembayo mulikule sura Ahzab ya abiri asatu mubiri kakati aya ya kusatu nga yakuna
kati atugamba bikula aya gundi lubowa seka lubowa ahzab ya masatu mubiri masatu mubiri masatu musatu okusabira kakati ayati yakunuka eroke kale kabasome wali kakati atugandi edo ejiro soma abaihim wa aksat inda Allah olwokusatu yahetandika olwokusatu lwogambye tandika olwokusatu olwokuna surat al-ahzab eno ogambye nti era weesigenga katonda mu mbeera zonna olwokuna yegambye wattaku genda zonna zobaamu kazibe ennungi oba mbi kubanga katonda amala kuba omukuumi olwokuna katonda tateekanga mitima ebiri mu musajja weewo nobulanga kirala ayaki ati akazabu mugambye soma oluwalabu okuvunule wali kale okusabira abatuzaala si yakutaano idiru ahakalisoma eno ya eno Pakistan yogamba ati mukubuuza weewo ndowooza weewo kata mubayitenga abaana abo bemwola abo bemwola n'amannya siweewo soma luwalabu tuvunule mukisayosoma tandika aya egamba nakigambo ki etandika ndi ekigambo ekigamba nti mukole wa iduhuhum wahuwa yahdi sabila waidiuli wahuwa yahdi sabila zalikum qawlukum oli walala okuzinaabo twala budde bwaffe bwabwesula yakumeka eyo yasatu musatu gyembikku anti gyembikku teteriiwo kati kulani eyo egambo eyiyo kolani abaihim au aksatu inda Allahi musabire bakadde bamwe kubanga be batugatta mu masekati waffe akusatu yenu gyembadisoma batugatta ne bakadde baffe mubayitenga abaana abo bemwola n'amannya g'abakitaabe ekyo bwenkanya awali katonda naye bwe mubanga temumanyi mannya ga bakitaabe olwo bo baganda bammwe mu ddiini era bannammwe ab'emikwano era temulina kibi kibavunaana mu ekyo kyemuba musobezza mu butamanya wabula mulina ekibi mu ekyo emitima gyammwe gye giba gigenderedde era katonda yali musonyi omusaasizi okuva ddi okutuusa ddi aya nange ndaba kati oba kikyoyisaawa ng'osoma birala bwetubanga abakadde baffe tubanga tusabira abakadde baffe olidde bwebanga abakadde baffe n'abagenda nabo tubakolaki tubasabira oba baganda bali wakati wo ne Allah bakadde baffe bebali wakati waffe ne katonda waffe aya basi niba banga bafa si basiraamu osabira mukadde anti mugamba niba bafa nga si basiraamu bebali wakati awo gwe ne katonda ne Allah awo ne musaba kati baba bawulira bazaddenga bawulira era nagambye ti abawulira kakati bwana abava ku nsi nabagambye nga tibamanyi kawuli la ilaha illallah abo tebawulira abo bo balekere subhanahu wa ta'ala era nawe tomanyi nti bawulira oba tebawulira sikulamula kisa busolo toli mukulamula kyetubuuza kikino ogambye abasiraamu abaafa nga bavudde wano nga abasiraamu bwe mubasabira bawulira okay naye ogamba bano bamukisa
bafudde tebakitakiriza mu Allah na Muhammadi baba mukisaya bamugambako kauli la ilaha illallah nagamba tekisoboka tekiriwo kati we bwomusabira abatawulira tajja kutebijja mukwatako era bijja muyita ku matu nga bwova ku nsi abawulira ne biyita ku so ne awulira nenga biyitawo ku nsi era omwazi yinga yazi owulira mpulira neto yazina naye sigenda kusaana naye awulira kati kati n'obufu bwabeera nti awulira nti ndi mu ntaana zisabusola ayiseewo abadde azze kuziika tugeze mutabani wange naye afudde n'asooka alamusa ono modoreta twakolanga naye ono namusa assalamu alaikum huwa mulanzi mpulira nene bimpitako buyisi kati mulabe ekintu kino nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam oh my god yali ne mama waffe n'abakyala Saidat Aisha ye n'abakyala kati Saidat Aisha n'abakyala yalabanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga amuvaako mu budde bw'amatumbi budde obwekiro nagamba nti omusajja nabbi Muhammad ono ekimutwalanga mu bakeemu ekiro kakati mulubo isweyo gigende mumaaso egirekedde lubowa agirobawa abafu ene dakiika 5 ono atutte nnyingi kwadayina byatusomesa naye gwomanyi ofunza mu dakiika 5 abafu bawulira esaala z'abalamu mu busiraamu mukkiriza ki sebo nenda nga sigenda kwotinga nyiriri bakulekedde ne gundi iswa bagikulekedde awo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani sura eno ya 5 olunyiri sura ya 5 olunyiriri lwa 10 nti fe abalijjo oluvannyuma kitukakatako okusabira bali era ebiseera bingi kyetuva tuddira mayiti y'omuntu waffe ng'afudde ne tumugiteeka mu maiti netumusabira netumusaalira tuba tumusabira sisonga oba abadde mulungi kasa tumanya nti abadde musiraamu kubanga tetusaalira batabadde basiraamu basiraamu bokka fe tusaalira basiraamu kakati bwe tumala okubasaalira tulina nabbi Muhammad kye yasomesa nti omwana omulungi asabira bakadde be wadde balamu wadde bafu ne bwaba si basiraamu abasabira omwana omulongoofu asabira bakadde be ne bawulira ate okuwulira ffe tukitukwatako ono yasoma olunyiriri nti buli kye munaasaba nga mu linnya lyange kinaabaweebwa kati bwensabira abafu mu linnya lya Yesu tekifuna ng'okoona ku munywanyi alisoma olunyiriri buli kyemunasaba mulinnya lyange kinaabaweebwa kati mu linnya lya Allah basabira mu abafu oba basabira mu lya Yesu njulidde bujulizi ewaffe kyateeka okusabira abafu kyakatala okusabira okusaalira okunaaza n'okuziika omufu kati abafu abo bw'oba osaba baba bawulira by'osaba abafu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti munammwe ono gwe muva okuziika enswagiro zammwe aziwulira kiba kitegeeza baba bawulira wawulirira enswagiro ate n'ono gwabadde atugamba nti yamulaba ng'ono ng'agenda n'abakyala ate abantu baali bagamba mbu kikyamu okusabira abafu kakati seka kyaleese n'agamba nti nabbi Muhammad okusitukanga ekiro n'agenda mu limbo yagendanga kukola ki Kalinu yaliko Mukaya Muhammad Kalimu agirina naye yali anoonyayo ki mukazi we n'amubuuza n'abakyala n'amubuuza naga nti mba ngenze kusabira ku baganda baffe abaatusookayo kale ono gw'ojuliza muwe muzindaalo owejjokolera abafu agenda tukola bulungi simanyi oba kaayana ayogera ne mukisa kubanga kino ekibuuzo kikola mu bukatuliki abafu bawulira essaala z'abalamu
sebo neyanza nnyo mukisa guno ogumpeereddwa nyanirizaako mwenna abatulaba mikwano gyaffe naddala bewatubaawo nejjokolera mbalamusizaako bonna nayiseeyo akafuufu kakyaliyo. Ensonga eno nkulu olw'okuba tubeera n'endaba nga zanjawulo n'okukkiriza nga kwanjawulo kyova olaba wano ntera bagamba nti endaba yange ate era okukkiriza nako tukwawula mu ngeri tukulabamu. Abayudaaya bwe babeerawo balina engeri gye bategeera mu bulamu bwabwe kubanga obulamu bw'obukristaayo buzaalibwa mu kiyudaaya naye ate ekiyudaaya engeri gye bakwatangamu amateeka n'okukkiriza n'ebyagoberwanga n'obulombolombo era wabeerangawo ne beliefs ze bayina nga bwe nagamba nti abasaddukaayo tebakkirizanga nti omuntu alina ki omwoyo ate nga abafalisaayo bakkiriza nti omuntu alina omwoyo kyokka nga bonna bakwata tawuleti era nga abasaddukaayo tebakkiriza mu kuzuukira katulaba nti obulamu obuzaalibweyo yadde bakwatanga tawuleti ebitabo biri 5 kati ate neno mu kristaayo bwajja butambula oluvannyuma bwe bwe tuyita obukristo olaba ne Yesu yennyini yajjanga ayigiriza ebimu ng'alinga byamenya ng'era akyusa n'enjigiriza. So olaba nti Daniel bwe tumusomako yalaga nti abantu abaafa balizuukirira obulamu abakola ebirungi nga bamanyi nti eriyokola ki okuzuukira. Lazaro bw'amala okufa mu kitabo kya Yokaana omukyala Mariyamu n'amugase amaze ennaku 4 kati n'okuwunya akola ki awunya naga ajja kuzuukira nga nkimanyi alizuukirira ku lunaku lutya luli nga wayinza okuzuukira kuli baayo naga bwona okkiriza olaba ekitiibwa kya Katonda. So abanga awo Yesu alinga akyusa endaba y'ebintu n'enjigiriza. So kyenjagala okusembeza kati wano nti baabafu tubalaba batya ffe abakatoliki mu bukristaayo ba mu bukristo. Yesu bwe yali ayigiriza wano mu ssuula ey'14 mu kitabo kya Yowaana oba ekya Yokaana yabagamba nti omutima gwammwe tegweraliikirira mukkirize Katonda era nange munzikirize. Bw'osiŋŋana mu nzivuno yaffe ekikatu kibaga nti oba mukkiriza Katonda nange mukole ki munzikirize. Naye mu nzivuno etugataga nti mukkirize Katonda nange munzikirize kati oyinza okulabamu nti waliwo akantu akakola ki tuba mukkiriza Katonda nange munzikirize. Kyeyava agamba nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi era ngenda kubateekerateekera ekifo era ngenda kubateekerateekera ekifo singa si bwe kiri sandibagambye bwe ntyo naye bwe ndimala okugenda ne mbategekera ekifo ndikomawo ne mbatwala wamu nange mubeereyo nze gye mbeera. Kati ennyumba erimu ebifo biki bingi ate nga bwe nkulaganye nti Yesu yali ayigiriza nga alaga nti omuntu alina obulamu obulala kubanga bwe yatuuka ku Lazaro yagamba gwe Lazaro kola ki kati atojja kwesiŋŋana nti bwe tutunula mu kitabo kya Luka essula 17 tulabawo abantu abaafa ababiri omu n'agenda mu magombe Yesu awa enjigiriza ye mu lugero olwo omu n'agenda mu magombe omu n'agenda mu kwesiima ne balaba malayika naye wakati awo tulaba abantu bakoze eki bafudde mu lugero lwe Yesu ayigiriza ate mu lugero lwe ng'ayigiriza abantu abo bafudde ate waliwo okwogeraganya ku bafu era ne Ibulayimu yennyini gwe tumanyi nti yafa dda sirowooza nti Yesu yali ayigiriza nti yandibadde aleeta ebyobulimba n'agamba nti Ibulayimu oli amugamba nti munnange nyambaako omugamba nyinyikire mu kagalo kati senga Yesu yali ayigiriza ku bulamu bwa Ibulayimu nga mulimba bannaffe banabala kye bayita nti omuntu bw'afa agenda mu kifuba kyani kya Ibulayimu. Ekifo ekyo nze ndaba mu kukkiriza kwange n'okutegeera kwange nti obulamu bw'omuntu oyo abeerayo. So kati abafiiridde mu Mukama okiraba ffe no mu Kereziya tulina nno kuba Kereziya tumwawulamu emirundi emeka 3 tize Sonko wano nkyali mu mubiri naye singa Sonko mala okufa ndi mu Kereziya omulamazi kati atakyalina buki busobozi ayinza okuba nga awulira nebyensaba naye nga takisobola kuddamu abantu abo betwogerako nti emyoyo guyinza okuba guwulira kati okusaba kwange sirowooza nti ate mba nsaba oyo awulire okusaba kwange nkuteeka eryani
Okay, waliwo ekyo kiri awo kiri nti oyinza otuga nti omuyinza okwanga musaba oli Katonda awulire gwe musaba naye ono omulamazi omukatuliki omulamazi yaba awulira byosaba Katonda oli awulire ekyo si kiinaawo mu bujjuvu nti nyina wenji okinawo mu bufunze si kiinaawo mu bujjuvu nti oba awulira oba batawulira kubanga bw'osoma Zabbuli 139 eraga obulamu bwa Katonda nti n'alagawo gy'otali singa neyalire magombo okola ki obeerawo singa ninnya mu ggulu obeerawo kati obulamu bw'omuntu abeera n'obulamu bwa Katonda kati singa wonna bwabeera nze oba bali mu bulamu bwa Katonda kandi tesinga kumanya Mukama abamutadde bw'osoma Zabbuli 139 esobola okuddamu ekyo so kati toyinza kugamba nnyo nti oba kati ampulira oba mpulira kiwaliwo kubanga buli obulamu bwakukkiriza atulabanga mu Bebulani eryaga nti omutuukirivu anaabenga mulamu lwakukkiriza kati olw'okukkiriza kwaffe kitukiranga kikola kyakukkiriza kati bwe kiba kikwata ku ssaala zino ze tusaba kati katugeze nga ffe bwe tusaba abajulizi Bikira Maria Yuda Tadeo ekyo nakyo ate okiraba nawe nkiteeka nti essala zaabo abafiira mu Katonda nga kyobadde obuuza mu Anglikani bo baba bawulira ekyo nakyo nkituukeko kitegeebawulira kakati ate abo babeera mu bulamu bwabwe ne Katonda tebawulira bawulira kubanga agambye nti n'alagawo Katonda wange gy'otali singa kati obulamu obuli ne Katonda kyova olaba nga mu kitabo kya Bebulaniya oba Abebuleeyi eyali abajjukiza abakristaayo abaaliyo mu budde obwo abayigiriza n'abagamba bw'ati nti okukuŋŋaana kwaffe tekulinga kwaba ndagaano nkadde okukuŋŋaana kwaffe mu Sula ya 22 kulaga nti bwe tuba tukuŋŋaanye waliwo n'emyoyo gy'abantu abaatuukirizibwa edda abaggulanda abali mu ggulu so bw'osoma olunyiriri olw'abirimu ebbiri lugamba bwe muti nga mmwe muzze ku lusozi Sayuuni era mu kibuga kya Katonda eky'omu ggulu nyini bulamu Yerusaalemi n'olunyina lusomako ne luli awali bamalayika 10,000 kati oyinza ogaa nti bamalayika abali wano balaba waliwo abali wano naye tetuyinza kyakukkiriza ne bamalayika webali kuba tukkiriza nti buli muntu Katonda yamuwa malayika we bulimu gwe kumukuuma nakumulagira kukola bulungi kati waliwo okukkiriza okutaliga nti okukkiriza olina kubanga okukwatako kubanga okukkiriza kugenda nakusuubira so kati wano olaba nti wano okukuŋŋaana kwaffe nti bwe tuba tukuŋŋaanye bwe mukuŋŋaana muba muzze mu lukuŋŋaana olunene olw'abaggulanda abaawandiikibwa edda mu ggulu muba muzze eri Katonda omulamuzi owulidde muba muzze eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatukuvu abaatuukirizibwa waliwo emyoyo gy'abatukuvu ababeera baatuukirizibwa era kyava agamba nti muba muzze eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi kati omusaayi gwa Yesu ne bwe tuguyita nti omusaayi gwa Yesu bwe tuguyita omusaayi gwa Yesu kulukutayiika toyinza gulaba naye tuba tola okukkiriza nti ate omusaayi ogwo weguli mulamu gwe batugamba okunaaba kati ekikolwa kyakukkiriza naye batuba tukuŋŋaanya oba tukola omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogwo gw'okumansirwa guba weeguli nga omusaayi bwe gubeerawo n'emyoyo gy'abatukuvu bwe gibeerawo kyova olaba abaagamba nti buba muzze eri omusaayi ogw'endagaano empya ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi kati eno mu kubikkulirwa mu ssuula ey'okuna kubanga ono Yokaana ebaali bamuwa ekitabo kino bamugaa wandiika bino ebiriwo byolaba ebijja okubaawo n'ebiribaawo naye kakati bw'osoma mu kitabo ky'okulwa mu ssuula ey'okutaano tulaba abaatuukirizibwa edda bali benjogeddeko jjukira ono yawandiikira Abebulaniya yali abajja mu mateeka g'Ekiyudaaya abayingiza obukristaayo oba obukristo so wano bw'osoma essula ey'okutaano yonna ng'ekulaga bulungi okusinza okubeera mu ggulu nga basinza omwana gw'endiga naye bw'ogenda ku lunyiriri olw'omukaaga okutuukira ddala ku lw'omwenda kandakere ku mukaaga kansome sipiidi kino kitulaga ddala emyoyo egyo gibaayo era bali wamu ne Katonda era baba baatuukirizibwa nendaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde wakati w'entebe y'obwakabaka eyeetooloddwa ebiramu 4 n'abakadde nga bafaanana n'abakadde ng'afaanana ng'eyattibwako yayina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna
n'agenda n'ajja omuzingo gw'ekitabo mu mukono gw'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka. Bwe yagukwata ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunnama mu maaso g'omwana gw'endiga. Buli omu yayina ennanga n'ebibe bya zaabu ebijjudde obubaani z'essaala z'abatuukirivu. Ne bayimba oluyimba olujja ne bagamba nti osaanidde okuweebwa okutwala omuzingo gw'ekitabo n'okuwembula obubonero. Katulaba nti essaala zaabo bali wamu ne Katonda. Fera mu kukuŋŋaana kwaffe tuga nti n'okussa ekimu okwabaki okwabatukuba abatuukirizibwa edda. N'olw'ensonga eyo nti ffe essaala zaffe mu kukkiriza kwaffe okw'ekikatoliki mu ndaba yange nti abantu abo babeera bawulira. So Titus, abafu mmwe ng'abalokole mukkiriza ki era yigiriza bawulira essaala z'abalamu mu bulokole? Abatuuliriza abalungi mbalamusizzaako nate mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Aboogezi abasoose mwenna mbeebaza gye twatandikidde lugendo luwanvu. Twatandikidde ku bya Juma. Haji n'atugamba nti ejjuma oyinza ogitereka naye bweyitako yeba egenze eba efudde. So ekyo ne tukireka. Yeseeka n'atugamba azisa busolo. Ye n'atugamba nti eyo bweba egenze ffe Allah tumuteeka ebbali ne tuwulira gavumenti kubanga Allah abeera yatulagira tuwulire ng'abafuzi kubanga ye yabawa obufuzi. Naye ffe okusinziira ku Bayibuli ku nsonga eyo ndyoke nzire ku kibuuzo kiri kubanga bino byayogeddwa. Ffe okusinziira ku Bayibuli ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula 4:19 Peetero yazuukiza Peetero n'abooluganda abalala baakola ekyamagiro eky'okuzuukiza omulema. Bwazuukizibwa bakabona abakulu n'abawandiisi n'abafalisaayo ne bamugamba nti mmwe tubalagira okuva n'olwaleero temuddamu kwogera mu linnya lya Yesu kubanga baali balabye ono awonyezeddwa. Kati olunya olw'19 Peetero n'addamu n'abuuza abakulu abo nti bwe kibanga kirungi okuwulira mmwe okusinga Katonda mwogere. Era tebaayanukula kubanga tetusobola kuwulira abantu Katonda be yatonda tuleke oli. Ekyo kitegerekese bulungi. Kakati bw'obusiraamu ono okusinziira ku zisa busolo ebussa Allah wansi wa gavumenti. Ati yaga nti gavumenti bwegamba ateeka ebbali ne tugenda ne gavumenti kyegambye. Era ndowooza gavumenti etuyambe eteeke ku nnaku z'abasiraamu ebisinga babbo bajja kuwulira mangu. Era kati gavumenti eba etuyambye. Ye Haji n'agamba nti Juma tajirabamu mu owaayo omukono gwaki obudde bwe wabadde obudde tebumala wamayogera muveeko ono busolo tuleke zisa busolo tuleke ebintu byakwata obukusu byatandika okolaayogere mukisa obadde ki katatuwalampa ate walampye ndabagambye Katonda inabuyinza yagaba obuyinza ate sigambye nti Museveni walagira awakanyiza Katonda okiwebale nnyo n'obuyinza buva eri Katonda okyogedde kyeyogedde era kyonyezezza togamba kyate olwo Katonda ebyo byabimukisa genda ojja kutereeza okudda badul umuri waliko omukono tujja kukuwa bannannyini ddagiro babalagidde Qur'ani yogera mukisa genda mu maaso n'omuveeko seeka zisabusolo bitavute bulungi naye nga bw'atyo yatunyonyodde ababaddeko nga bawulira bakiwulidde yagambye nti ejjuma singa gavumenti etuwo etteeka nga liri mu budde bw'ejjuma ejjuma eyo ne tusaba gavumenti nti etusaasire negaana nti mulina okukola ekyaffe ebya Allah tubiteeke bebbali jjuma ne tugenda n'ekya gavumenti ekyo kyewayogedde kati oteteza ki mbw ataata bamagenda Allah bamutadde wansi kati ye Haji n'akukesagala wawulidde era kyotoka kalla mba Allah yali wansi mba mukakanyiza bannange abatuwuliriza musooka mulya kino ono mugambye Allah Museveni bw'aba ng'alagidde
wowe ananyanye buyinza zisabusoro sirikako katonda mujeko muzulalo kwa zisabusoro badul umuri bananyine biragiro mukisayogero n'umuvero Qur'ane bwe tugamba neto gamba mbakakanyiza Allah teryakuwulira teryakulaba ngo bijeko kati abatuwulira bo bawulidde genda kukiri kibagambye tonda mu kati aji n'atugamba nti ejjuma tagiraba mu mpaji 5 ez'obusiraamu amono mulumbe yali esolo nakanika kati n'agamba nti ejjuma bwebanga teri mu mpaji 5 ez'obusiraamu kitegeeza tenywezebwa nnyo tenywezebwa nnyo akati empaji 5 ze zinywezebwa nnyo then aja jatubuulira ye ku mpaji zino 5 singa omuntu tatuukirizaako mpaji emu ku zo musango kigwavunaana ekyajja kukitwanukula kati ekyo nkirese nengenda ku nsonga gye tuliko kakati olwakomawo ekyo nkirese ffe nze nayanukudde ekyaffe ffe tuwulira Katonda we wabaawo ekyonna ekiba kizze nga kituziyiza okuweereza Katonda waffe tuleka kiri tugana Sadwa kibisa n'Abedunego mu muliro bagamba kabaka ntegeera ayi kabaka nti obanga Katonda wafaana atuwonya oba taatuwonye tegeera tetugenda kusinza kifaananyi kye wayimiriza ekyo kirala ekyokusinza bulokole naffe kati tuli ku nsonga abafu basobola okuwulira essaala ez'abalamu ekisookera ddala abogeza abasoose mbawulidde zisabusolo atugambye nti abafu abasiraamu basobola okuwulira essaala z'abasiraamu basiraamu ku basiraamu bwayogedde ati kitegeeza nze wemba mukristaayo nensaba essaala nga kitange yali musiraamu naye nga yafa abeera takola atya tawulira mukwano gwange wejjokolera omukatuliki n'atugamba nti okusinziira ku lugero Yesu lwe yayogera olwa Ibulayimu nti waliwo omutuukirivu ne wabaawo ne kabaka eyali omugagga ng'abantu bano bali eri magombe naye nga banyumya naga nti okusinziira ku ekyo Yesu talimba abantu bano abali emagombe babeera bawulira essaala zaffe kati ffe nga abalokole tetulina ssaala tetulina ssaala gye tuyinza kukolera muntu ali magombe olw'ensonga amalala gammwe zisabusolo sirikako uliriza lwaki tetulina ssaala gye tuyinza kukolera muntu ali magombe Mzee Semalulu yaleese olunyiri wa Anglican nga luli mu kubikulu esula 14 olinyirwa 13 nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero balyoke bawumule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo ekisooka lwaki bano abafu ababa bagenze emagombe tetuyinza kubasabira ssaala ekisooka essaala gye tusabira omuntu ng'afudde bw'abanga abadde mukozi wa bibi asigala mukozi wa bibi kitegeeza nga balese wano mayiti bagisabira mayiti bagirese ali mu kanisa ali bagisabira kati kikyo ndio kikifulumye mayiti jajja wono bagisabira ali mu kanisa kakati wa bishop ali oli abatata jajjange bishop mukirimu tanafaato tusonzikira bishop obadde otya lwaki onzikira bishop bamusirawo nali mu kanisa bamusabira kati watu oyogera bingi oli kuzikira jajja wange bishop mulamu tomukabuuka zisabusolo tuwa omuntu akadde ayogere obadde otya tujjako wate tulikiriza ebyo bikwate bwe babanga abafu bawulira by'oyogera oli muleka ababwe tebawulira ofaaki abo bawulira kati omulamo genda okufulumya guli mu kanisa wamawuliriza ensonga lwaki abafu tebasobola kuwulira ssaala zaffe singa abafu baali basobola okuwulira essaala ez'abalamu abaliwo leero olwaleero singa omubaka Muhammad abasiraamu tebakyamusabira yalibadde yawulira ddanga Allah yawulira n'essaala ze n'ayanukula okusaba kw'abasiraamu naye n'okutuuka olwaleero bakyasaba ono naye walese ekyokola simanyi kyokola kino nakyo kyokola ekitegeeza mukisa kyagamba nti singa Muhammad mukuwulira kwe ne bano bye basaba nga abiwulira yandibadde
Allah yandibadde yawulira dda nga yayanukula dda nga n'okwanukula yanukula kubanga Muhammad amuli kumpi wali n'okuba bali bonna bwe bati kubanga buli musiraamu mu aya gye twasomye eri 3:5 oba bwe yafa n'afuuka kiggala atyobola ayogera neki ono balese jini ddene owulidde zisabulemesa programu naawe totononera programu ate mulumba yaddeko Allahu akbar Muhammad yafuuka kiggala bwe yafa Muhammad bwe yafa yafuuka kiggala totuvira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitalinga agamba Muhammad nangireka olinga agamba owaye zisabusolo sirikako ze basabidde Muhammad yandibadde yagamba nti mulekeraawo kati sipiika wa Muhammad wa ekitegeeza tawulira lwaki balekerawo ng'abantu kubanga wuliriza hadisi yali yasaba mu hadisi eyali yaswalihina mulimu hadisi 389 egamba nti omuntu yenna ayigiriza abantu obulungi nga mulamu ku nsi kuno eno ng'ayigiriza abantu obulungi Allah asaalira omuntu oyo eswala 10 olw'okuyigiriza omuntu swala kale bamusabira emirundi 10 nange bwensaalira nabbi Allah ansaalira ensaalira 10 naawe Allah akusaalira tasaalira Muhammad yeka nze olusalira nabbi nga Allah subhanahu wa ta'ala ate ye sala 10 akusaalira atya Allah asaalira abasaalira atya okusaako emikisa n'okusaasirako okussa emirembe kusaala okussa emirembe kusaala n'okusaasira kusaala okusaalira kitegeeza nti mama salimuale olinga mulambu agamba omuddu wange oyo mulamye mukisamalayo onatuuza ekitabo ky'omubuulizi essula 9 olunyiriri olwokuna bayibuli egamba nti eri oyo agattibwa n'abalamu waba waliwo essuubi wetandika nga kitegeeza nti omuntu bw'aba nga akyali mulamu nga tukyatambula naye essuubi weeriri n'essaala nsobola okusabira omuntu nga mulamu essaala eyo neekola ate tugendere na kino tetulina buyinza busobola kusabira muntu aveeko bibi wabula nze mba nkusabira mpozi ng'olina ndwadde kati abakulu bano bo buli lunaku basabira omubaka Muhammad Allah amusonyiwe ebyamusobako naye tubuuza musango ki omubaka gwe yakola omunene okutuusa n'olwaleero ng'omubaka tebamusonyiwanga ddala wekibanga nze ekyansobedde yakupaaka wali oba nebwayise wali gende bwayise obogenda omusajja mumulemeseza okwogera temufuala madini kizisa busolo obadde ki Muhammad talina bibi tebali kumusabira tetusaalira nabbi lwakuba na bibi wateeka naye nze kyembuuza olweteeka kubanga alina ebibi lwaki mugamba omufu gwe musabira tetusaalira okusaalira nabbi si kulwakuba alina ebibi mwamba bano abafu bemusabira mayitibwa ebeera walingaga Allah Mungu musaasire ebyakola ki musonyiwe byamusobako ono omufu omuwe n'omukazi amubeesabeesa mu awulira abeera awulira n'okwekyusa yekyusa kamalirize aja agamba nti we baba basabira omubaka malirize kyama najja kwogera tebamusabira olw'okuba alina ebibi wabulayo Qur'ani ekakasanga Muhammad ebibi abirina essula ya 47 surati Muhammad aya eye-19 egamba etya ega nti n'olwekyo gwe Muhammad manya nti tewali akakatibwa kusinzibwa wabula asinzibwa alina kuba Katonda yekka era weegayirire Katonda akusonyiwe ekibi kyo Muhammad alina ekibi kye yakola Allah kyaba yamadi alina ekibi kawabi Muhammad teyali muntu anti mulaba Yesu naye yalina ekibi kale tujja tandikirawo ku Muhammad wazisa busolo alina ekibi mumusabi oba Allah takyawulira oba Allah